emyaka enegiyise Peace Kabasweka bwe yasooka okugenda abazanyirwa omuzannyo gwa golf e Fort Portal teyalina kigendererwa kya kuzannya muzannyo guno wabula yali awerekeddeko mikwano gye abaali bagenda okuzannya. Nabasendekerezaaga ekizaaniro n'onarugirira kugugonza. Bw'atyo ne yakwatibwa ekinyegenyege eky'okuguzannya ate ne gumunyumira. Ono yasuulawo omuzannyo gw'okubaka gwe yazannyanga mu ssomero amaanyi gonna n'agassa ku muzannyo gwa goofu olw'enjawulo gye yazuula mu mizannyo gyombi. Guli noikara noiruka numuhumirana numurwanira omupiira baitu ogwa golf nozaana omupiira gwawe wenka noyetwara kosi busa hakuhambya so muzaano gw'ekitumbi ogwa golf. Nga wayise emyaka 2 gyokka nga atandise okuzannya omuzannyo guno ono yali mpagi luwaga mu buwanguzi bw'ekitundu ky'obugwanjuba bw'eggwanga mu mpaka za Interregions ezazanyirwa ekirembe. Tukabateera aba Buganda of course. Nkaba nzaana mu kategori yaitu abakyara kandi nyo n'abasingire. Wabula wadde nga mu bazanyi be yawangula mwalimu ne Flavia Namakula akyasinga bakazi banne okuzannya omuzannyo guno mu ggwanga. Kabasweka agamba nti akyegomba okubeera nga Namakula. Mukazi murungi niwe mukazi asobola kukwegesa oli akizaaniro naga kinu kisobera bakikora bati nanyo nisaba Mukama ngu mbe Namakula hali. Ono kati alwanirira kukola obulungi omwaka guno asobole okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga wabula obuzibu bwakyalina bwe bw'ensimbi ezinamusobozesa okutuuka ku kigendererwa kye. Sam Mpoza, NTV.